mukwano gange awuliza ate tugenda kwali omwana Brighton wamulabye omwana midfield yawumudde omupiira bambi nsonga bamuyita Enoch Mwepo azanyira Brighton ensonga za mutima myaka 24 aba Euroform tukantino wangule motoka Christmas eno ne Euroform gula Euroform mfaliso gwa Euroform afune ebirungi ennyo mega price mulimu motoka mulimu digi mulimu TV fridge ne gari kakati ku mufaliso okwo kuliko enamba eriko katokola omufaliso gwe namba eyo tojebakako fuba butebaka ku namba eyo tukanga 15 December tujja kubulya ekyokola owajja tukubira ku noti 800388600 oba wereza WhatsApp ku noti 7 awo manye nti nogena kuwangula emotoka nga wabasebe basiku mufaliso gwati gwa Euroform. Okay, mu Premier League onoko radio chabado timu ya Nottingham yaguda maliri game mu timu ya Aston Villa Ashley Young yakube equalizer ya timu ya Aston baba Gerard nayo mulira agulira ku timu ya Aston Villa Gerard waliwo bensasa Gerard Vieira Ateta Lampard baba libubi baba atengo bafuba ono batandika butandisi nawe bana aguma bwe bati ensonga ejja kuba malidadi sana ng'onoolemera mu bwavu gw'omusomesa okugenda okwewula ku Manerenda nga yali muyiziwo kyokka bwe zisobamu awo ne ziyitamu mu nsasula Manerenda n'atabuka ng'ajjukira ne liteeki gye wamuwa akati okukakana ngozeyo ku zero. Omukyala Prince Munange abeerawo nga gwe omusingi gwo tekanange kawenja ng'omusingi gw'obufumbo bwo munnange wabuteeka ku muddagala gwokka gwe omusingi gwawo obufumbo bwo n'obulamu bwo otambuliza ku muddagala nga 22 October tuli ku Zampa restaurant wali otugenda okubeera ne Chosen Becky Kabako Amoti n'Amarula Family Diamond Oscar otugenda okubeera wa ekibiri okulya na Total 22 otugenda okubeera namwe abagala haji waliwo bulumu twagabwa leka kutula ku boda ne bakunkumula nga kigafuluji owa boda mugambe nti sebo nvuga mpola oba toyagala vaako alaba loleja ne yampisiza bigwenyweze njirage oleyo njirage abavubuka musome era mukole course ziriko enaku zino era zikola so ekintu ekinakuwa enkizo kubaliwo lero nyama chala ngo ina value joyongera ku musajja so sikufuka ruseke ngonyunyu ntoza wamwe olinga yajjo kola sente netanya abasajja nga family yo mchala nsanyufu nnyo olwokuba wawasa mwala waabwe ngolina kyobagattako nga bwabaawo ebizibu eri togenda kwasa nku olina kyoyamba moto y'amaka abasajja mawulire ga mpapula byolaba kungulu si bye bibeera munda 88.8 CBS FM. Nga Uganda ejaguza emyaka nkaaga egy'ameefuga ne Total Energies bwe weefunira kaadi ya Total Energies n'oteekako ssente oba n'ogikozesa okugula ebintu okuva ku $5,000 n'okudda waggulu owangula ebirabo mbagirawo omuli emijoozi emipiira egisambibwa ettaala za sola silinda za gaasi eza kilo 3 saako okukola saaviisi ya mmotoka y'akadde akaweereddwayo buli lunaku wakati w'essaawa 3 n'ennya ez'okumakya 7 n'omunaana ez'emisana ne 11 okutuuka ku 12 ez'akawungeezi okuva nga 27 ogw'omwenda okutuuka nga 13 ogw'ekkumi naye nga 3 ogw'ekkumi okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi era nga buli lunaku bannamusaba akwewangulira tanka y'amafuta oba okuweebwa ag'omwezi omulamba genda ku masundiro ga Total Energies okuli ery'ewampeewo Acacia Kyanja Bwayise Najjeera Ntinda Nakawa Bukoto Mengo ne Kyali Wajjala mu kiseera ky'omwoleso gwa Wooma Trade Show weewangulire eno kaadi teringezeza bulijjo teringezo zozulaba era erimu kaadi zo zonna kaadi ezitoya ensawo kaadi eno ejjirako Smart Life account n'ebyoganyirwa ebirala ng'ogikozesezza ebyo byonsatule obisanga mu kaadi emu eno kaadi yabyewunyo ekwerabiza kaadi endala zonna tandika obulamu obw'enjawulo obuli smart olwaleero kyalireeta bya Centenary Bank lyonna oba genda ku Workers House ku ofiisi za NSSF ogulewo akawunti yo eya Smart Life kw'ofunira NSSF Smart Visa Card gy'okozesa okusasulira ebintu eby'enjawulo oba funa bufunyi NSSF Visa Prepaid Card funa ensakuyo butereevu ku Smart Life account yo sasulira ebintu ku mutimbagano gwa intaneti sasula biiru ez'enjawulo ate era ofune n'okusalibwako ku bbeeyi y'amayumba oba ettaka ly'ogula wamu ne ziwooteeri ze tukolagana nazo. Centenary Bank.
Centenary Bank erabirirwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. 88 katonyeze 8 CBS FM. Simon Kagwanjala happy birthday. Simon Kagwanjala happy birthday. Agala kujukizana kama ntino Coca-Cola, nywa Coca-Cola, Fanta, Sprite. Boba yagala gende kata club mpira jamuka kasani kila mundako. Kodi yojuweleze kumukaga mnana. Boba tosobode kugena kata oja kufuna Hisense TV. Obebila byonna. Bwebi ngontu nolira. Sabula mention yona. Ndao. Anyabo. Nasuna. Njagalo yongere koko cha Mastercard Foundation ne Brack. Yes. Kakati mwami abe inacho yogedde echabavubuka okukola okusoma oba okuyiga ebintu ebibafula benkizo kubalala. Mastercard Foundation leero kyegamba nti abazadde tukubiriza nnyo abaana oba tutwala abaana mu masomero naddala abawala mu masomero agasoosowaza ebyemikono oba okubangulwa mu kutandikawo okubangula mu kwetandikirawo business ezenjawulo kubera okulinda. Yesebo ate ebiseera ebisinga abazadde tulowooza nti n'omwana bwayiga ebyemikono kijja muza mabega tumanyidde formal education naye ate tekigaana mwana kubeera mu ssomero ng'ate bwayiga n'ebyemikono kubanga gye bujja buli omu skill gy'alina ye mubeezawo mu bulamu. Kakati olwo Mastercard yetugamba nti abaana abawala tubatwale mu masomero bayiga ebyemikono ate naddala ebya tekinologiya kubanga tulabye nti obulamu ennaku zino butambuza ku tekinologi kyekyo sebo. Okay. Maliza nyabu nawe yongerako. Nze kyengamba abazadde oba abantu bonna ababeera n'abaana abawala abatuwuliriza nti ebisomoza abaana abawala bingi ebibalemesa okumalako okusoma oba okwegatta ku kusoma kwa siniya omuli okutambula engendo empanvu ezo. Engendo mpanvu bakeera ate nga n'obukumi obuli mu ezo engendo tebumala. Olusi ebisomoza biba bingi. Abaana abawala ekirala ekisinga obbalemesa abamu bagenda mu nsonga z'ekikyala. Omuzadde tomanya nti omwana agenze mu nsonga z'ekikyala tomanya kyakozesa awo afunira omukisa n'afunayo akalenzi akamuwaayo obusente ne kamubuzaabuza ne kamulemesa okusoma. Abaana abawala singa omuzadde omanya nti olina okwebulirira omwana wo eby'ensonga z'ekikyala n'omwetegekera n'asobola okubanga afunye okubulirirwa okutuufu ne yeetegeka bulungi ate n'asigala mu ssomero kijja kutuyamba nnyo era okuyamba eggwanga okulaba nti ensonga z'ekyala tekikyali nsonga kiremesa abaana bawala kusoma oba kweyongerayo okusoma wabula bafune oba abasomesa mu masomero gye bawangaalira abakulembeze bonna bekikwatako bamanye nti omwana omuwala alina okufuna okubuulirira okw'enjawulo okumuyambako n'okubuulira omwana omulenzi ffe tuba tukola ffe aba Mastercard Foundation aba Mastercard Foundation alumni at Brack Uganda ekitongole ekyegattibwamu abaana bonna ababadde kweno sikaala ffe we tugenda okukola okubuulirira okwo mu masomero tuteekamu n'abaana ab'obulenzi. Abaana ab'obulenzi nabwe bamanya bino kuba enkyawa anaabeera taata n'azaala omwana omuwala nga maama we taliiwo asobole okumubuulira okubuulira okutuufu oba amanye nti kino kya bulijjo tekiswaza tekisesa n'asobola obutasekerera mwana muwala ng'ali ku ssomero mu obwo obudde ne kimuyambako okweyongerayo. Okay. Omuntu nga yandyagadde okugetting in touch ne Mastercard Foundation akola atya oba Brack akola atya? Okay. Kakati omuntu waba yagala otutuukirira asobola okutusanga mu mitimbagano gino egy'emigatta abantu ku Facebook basobola otusanga ku Brack Uganda, Twitter Brack Uganda, Brack nga bakispellinga BRAC lowercase capital yes capital BRAC yes Brack Uganda ate basobola okutusindikira ka email ku brackuganda@brack.net. Okay. Yes. Tumira ku mwami wo. Mutominde. Tumira ku mwami wo.
Mutumidde ne okusinga ntumira ba Mastercard Foundation alumni ati Drake Uganda. Beja ina ngeri jakakanyemu bwati navumbeera. Okay, Champions League odako ralero sawa zigenda kuberanya Shakhtar Donetsk egenda kuzanya timu ya Real Madrid, PSG egenda kuzanya Benfica, ogwo gwa sawa nya Messi tali mu Dortmund ejja kuzanya Sevilla kusigino Iduna Park, abakoze amaliriga 2-2 mu Derby da Clasica, ate nga AC Milan egenda kuzanya timu ya Chelsea. Quarter finals za Euros qualifiers abachala, Portugal ejja kuzanya Iceland onako ralero, Switzerland ezanya Wales, ate nga Scotland ejja kuzanya Ireland, ate nga mawulire timu ya Atletico Madrid malirizo kukansa omusambi gwe bayita Antonio Griezmann ku ndagano enkalakali yajukira yava ku timu ya Barcelona 2.9 ku milioni 18, ate nga Luis Diaz omuzanyi wa Liverpool yetagenda mu World Cup yafunye injury abalabyo mpira nga timu ya abanafe aba Arsenal ekuba timu ya Liverpool yafunye obuvune ada gundi Gigi Buffon awada ba Juventus amagezi n'abagamba bane Allegri temumugoba mumuleka asigale waawo, ate nga Arsenal bagamba ntino bagenda kubanga omusala gwa Gabi Martinelli bagukubisaamu emirundi 3 ku form gyaliko abenga aliyo mitwala 2 gyafuna buli week. Okay, cheza na Frigo nkujukiza ne gama ntino gendo kule meza tujigula milioni 5 waliwo yesatu waliwo ne milioni 1 Rotarians omuntu omu wa mitwalo 10 cheza na Frigo ya November waliwo tugenda kwera club abrigato seneze tujjamu tugenda okuzimba ebintu byaffe edwaliro atawera bira akafunda manya lwa akafunda ku weekend nenga lwairo tulina Comedy Junction jangu ku comedy ku but vale sawe munga tutandise maina badembi ku Friday jena sanze akaduka kano kanyumidde nnyo kati kalinga mukarakasa Mbiko Clinic and Hospital tujanja babalwadde tutunda poloti tutunda Nolex neddo byayoze engoye mwali tugabana ebitanda tucharginga n'amasimu